Tamale Mirundi Junior talinze kuba nti akubibwanga chicken bwe bamukoze ono nno yeesitudde n'agenda ne yeetondera alien skin nga woli mukulaba mu katambyawo oyo ye Tamale Mirundi Junior naye kinsesezza abamu kubabeera ne alien skin oli walabye Junior nga gyayimukiddewo abula basajja bano baagala okuba nti naate balwana munnange Junior nga agenda ng'afukamire wali alien skin ng'atandika omukuba akaama ng'atandika ate okuba nti amwetondera. Junior mutiitiizi nnyo tayagala kuba nti naye agwa mu mbi nga chicken ze yaguddemu kwe kusala wabeere nga yeetonda nga kavidiyo ako woli mu kuba nti okalaba keeko kavidiyo mukwano gwange omulungi nengene Newspack channel kankusaba obeere nga vidiyo eno gimpeera like bw'oba tonna subscribinga nga gwe mulundi gwe ogusoose okubeera ku channel eno mukwano subscribinga ate ne woba ng'oli ku channel eno naye nga tonnabagyegattako asooka osubscribinge kwosa n'okunyiga akadde ka notification katubeere nga tweyongerayo. Shalom sente zonna zayinza okuba nti yaweereddwa nga ziva ku Seta High munnanga abeere ng'ate awolereza essomero lino oba nga alyogerera ku nsonga z'omwana eyafiira ku ssomero munnange zandimuleetera nno ebizibu ono n'agenze ku Facebook page ye n'abeera ng'ate ateekayo obubaka obwo nga woli mu kubulaba alumbye kojja w'omwana ono Elshame yafa nalyoka amugamba nti lwaki gwe wekka ali mu mawulire ali mu kugamba nti nno oyagala obwenkanya lwaki bazadde b'omwana si be bali mu mawulire nga basaba obwenkanya. Shalom n'afundikira ng'agamba nti bazadde b'omwana mbu bamanye ekituufu era ono alekeraawo okudiisa bannayuganda bw'atyo Shalom waavuddeyo munnange ku mukutu gwe n'abeera ng'ate ateekayo obubaka obwo katulindirire naye nga munnange okyali ku Newspack channel munnange Catherine Kusaasira avuddeyo n'alyoka agamba nti aba NRM baleeta candidate omunafu mu Kawempe North agambye nti singa baleeta ye Catherine Kusaasira mbu yandibadde awangula Nalukola mbu Nalukola yali mwangu oba yali osobola okumuwangula mangu bw'atyo bw'agambye mbu Nalukola yali munafu mu bufunze katubeere nga tukwa Catherine Kusaasira oyinza okugamba nti tulimba wano bakale tubetuteekawo nga tebazitowa kubanga nze ne bw'oteekawo Kusaasira kagamba nze omo batamperekera nteekawo pressure nze nammere ngenda nenyimbawo omu nefuna abantu 8 omuntu omu bwenti kati nga onteekawo Nalukola nga nti Nalukola agenda kundya Nalukola abadde mwangu wakuwangula obwedde afuna obululu 1,015 PDM ebeeramu abantu 2 abantu 3 nga naye babaza 10 Nalukola tuba tumuwangula naye nti omuntu president gwakuledde akalundu afunye abantu 30 really Nalukola najja nafuna 8 nga gwofunyewo 9 kati saliza PDM babaziwa baani bantu ba PDM bonna bagabye PDM bonna basana kwanda babasi ensonga za Nambwayo okwosa ne Bina Baby tezinnaggwa kaakati nno Eddie Mezaya avuddeyo n'alangira akwosa era n'okusabula Bina Baby jjukira yavaayo n'alyoka agamba nti omwana si wasuuna Beni kaakati Eddie Mezaya avuddeyo n'abeera ng'alangira Bina Baby kankuwe katambi tozaalangako tomanyi bulumi bwa mwana tofunangako ku lubuto nti ne luvaamu oyitibweko omuzadde igwe obulumi omanyibwa bbi naye ofungizza olwanyise omwana omuto Nambwayo ali mu kulwanirira eddembe ly'omwana we nga maama kubanga gwe tomanyi bulumi bwa maama eri mwana we. Mukazi gwe watambula mu kibuga ng'oli bukunya okumala emyaka abasajja ne batakukwana oba abasajja ne bakulekawo balina ensonga zaabwe mu kifo ky'omukazi omukulu nga ggwe okuvaayo weegatte ku mwana omuto oli mu kumulwanyisa
Nambwayo ali mu kulwanirira ddembe lya mwana we. Nambwayo ali mu kulwanirira ddembe lya maka ge. Bakazi mmwe abatamanyi mwana bw'aluma, buzibu ki bwe mufuna nga mulaba maama alwanirira eddembe ly'omwana we? Njagala mbuuze mukazi gwe, Nambwayo yakola intention to sue ng'akuvunaana ebigambo by'ovaayo ebyakasale n'omwogerako nti omwana si wa Ssuuna Ben era olina obukakafu. Omukyala n'agenda mu balooya be ng'ayagala kukumala mu ttumba eryo oleete obukakafu obulaga ensi nti omwana si wa Ssuuna Ben. Kaakati gw'ovuddeyo ozannya reverse psychology, okubidde Ssuuna Ben essimu n'omulikodinga n'okyusa ebigambo nti Nambwayo mbwanvunaana musimanyi agamba nti nno nakwagala, osobole okuattractinga public sympathy. Twagala ekintu kimu, wavaayo n'oyasamya ekimwakyo nti olina obukakafu nti omwana si wa Ssuuna Ben. Bw'obeera nga kituufu toyagala Ssuuna Ben, obukakafu wabujjawa igwe omukazi atazaala atagendangako muleeba. Ssuuna Ben yakutuuza n'akuzza mu kyama nga ye yakebera DNA alyoka agambe nti omwana si wuwe era naawe obeere n'obukakafu. Kino kiraga bwatu mukazi gwe nti ekigendererwa kyo eri Nambwayo eno essimu gye wakola okukubira Ssuuna Ben n'omulikodinga. Ssuuna Ben n'avuma Nambwayo ng'akuwaana era nawe nga bweyogeza mbu Sena agamba mbwanvunaana mbu nkwagala. Ebyo byozanya public sympathy. Omukazi ayagala ekintu kimu, olaga obukakafu nti omwana gwalina si wa Ssuuna Ben. Mutugyeko akamanyiiro bakazi mmwe. Bannange Bannayuganda, nze njagala nnyo omukazi alwanirira eddembe lye. Omukazi Nambwayo ye talwanyisa Ssuuna Ben nedda. Omukazi Nambwayo ali mu kulwana alabe ng'amaka ge tegaggwaawo wakati we n'omuntu egwayagala Ssuuna Ben. Kati bino ebikazi bi intruders. Ono omukazi nze nagenda okujja mu kibuga Kampala, ng'ono omukazi ali mu Kampala atambula bwereere. Ye mukazi yasooka okutambula mu kibuga nga talina mpale. Naye bw'obeera nga walema okukozesa omukisa gwo, abasajja ne balema okukwana okuzaalamu abaana oba omwana oba okufunisa ku lubuto, kkiriza mukazi gwe omwana muleke oyo omwana Nambwayo ozaala muzaale. Lwaki mufungiza mulwanisa omwana ayagala ekintu kimuvaayo oyasamye ekimwakyo nga bw'ayogera nti omwana si waani, olaga obukakafu. Ebyo bye muzanya public sympathy byaggwaawo dda. Ate temukyalina muntu gwe mukangakanga kubanga nze ndi legend mu mawulire nyo. Omukazi ayagala kulaga bukakafu nti omwana si wa Ssuuna Ben. Era gwe kikulumira oli wa kika kya Ssuuna Ben. Omukazi wavaayo n'alwanirira eddembe ly'omwana we. Era kakodyo ki mukazi gwe oba kigendererwa ki kyewagenderera okulikodinga Ssuuna Ben nga muvuma maama w'omwana we ate n'ota audio? Oyagala Nambwayo alwanagane ne Ssuuna Ben? Oyagala Nambwayo akyawe Ssuuna Ben omwefunze? Kigendererwa ki ekyokulikodinga Ssuuna Ben ng'avuma Nambwayo n'ota audio eyo? Kitegeeza nti oyagala okulaga ensi nti Ssuuna Ben takyayagala Nambwayo, oba oyagala okulaga ensi nti gw'oyogera ne Ssuuna Ben. Kkiriza mbere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga Lastborn mu Saudi ogamba otya? Nabosa Building tukutumideko, Janat tukutumideko, waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Aisha Kawala tukutumideko. Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Ndagire Prosi, waliwo omukwano gwaffe ayitibwa God Givers, tuyina omwami Musisi Jona Sesanga, ate njagala okubuuzaako ku Namutebi Darats. Idi Mubarak ogamba otya? Wumal Kasumba naawe tukutumideko, ate nga tetwerabidde ne mukwano gwaffe
waffe ayitibwa twagala okubeera nga tutumirako ku mukwano gwaffe omulala ayitibwa Kasozi. Bwe tutenne bwe tutambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere nga osubscribinga olikinga akwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section eno yokka gy'olina okwekuumirako obeere nga ate ofuna amawulire agakakasiddwa.